Pulezidenti Museveni azzeemu okuwa omulamuzi Simon Byabakama ekisanja ekirala ku bwassentebe bw'akakiiko k'ebyokulonda. Byabakama nate alondeddwa wamu n'abadde omumyuka we Aisha Lubega ku kisanja ekirala kya myaka 7. Byabakama yali yalekulira wiiki eno ku ntandikwa oluvannyuma lw'ekisanja kye okuggwako. Mu bbaluwa ey'enjawulo Museveni gy'awandiikidde Speaker Among, Pulezidenti alondeddemu n'eyali omubaka w'e Nansana Robert Sebunya ssaako omusomesa w'e Makerere Sally Kayunga n'abalala era n'asuula abadde kamisona Sebagala Kigozi. Byabakama yalondebwa mu January wa 2017. Ekisanja ky'akakiiko kya myaka 7 nga kizzibwa buggya omulundi gumu gwokka nga kitegeeza nti oluvannyuma lw'emyaka 7 okuva kati Byabakama ajja kuba takyaddamu kulondebwa ku bwassentebe bw'akakiiko k'ebyokulonda.